olukiiko lw'essaza olukulemberwa Muteesa Sserwadda Muhammad Ssaalongo n'omukubiriza Emmanuel Ssekimpi. Omubiri gw'omugenzi gweteddwa mu kizimbe kya disitulikiti omutiisezebwa era abakiise b'essaza nga bakulembeddwa Muteesa Sserwadda, ssentebe wa disitulikiti n'olukiiko, aba famire y'omugenzi, akulira abakozi ba gavumenti n'abantu abalala bonna bamukubyeko eriiso evvannyuma. Omugenzi Kitayimbwa ayogeddwako ng'abadde w'amazima, aweerezza ennyo Obwakabaka n'omutima gumu. Nti yakola kinene bwe yasiima Omulangira Kitayimbwa kati omugenzi n'amuwandiika mu kitabo ky'abazira, kubanga ebiwandiiko byayingirawo abantu ebintu bingi bikyuka. Mwabadde wano obuweereza bwaffe buyinza okukoma, naye olwokuba tubisigala mu bitabo muno abaliddewo bonna bajja obuzira okulangirira mu bazira kisinga okukuwa ettaka, kubanga abaana oyinza okubaleka ettaka abaana ne balitunda. Muteesa Muhammad Sserwadda atubuulidde nti bakozedde enteekateeka y'okwerekera omugenzi nasaba bakyalina embavu okuweereza n'obwesimbu. Tubeere beesimbu, okufa kujja kutusanga nga tweyagala bwe tunaabeera abeesimbu mu buweereza bwaffe. Tulina okulemerako ku nsonga ez'ensonga, si buli nsonga tujja kulemerako ku nsonga ezaati ez'ensonga. Ffe ng'abaana ne bakulu bange abali awo ne bato baffe twali tulina okubuusabuusa tugamba Muzeeki yakola mulimu guno nga tasiimibwa. Naye twebaza nnyo Ayi Kabaka, Ayi Ssaabasajja Kabaka Ssebo w'essaza kigambo ekituuse. Twasiima nnyo Ssaabasajja bwe yasalawo n'asiima n'atuma Katikkiro wa Buganda ne bawa mukadde waffe ekirabo eky'emmotoka nga mpya ttuku. Omugenzi Kitayimbwa yafa ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno era wakuziikibwa olunaku lw'enkya e Ndayiga mu muluka gw'Entete mu Ggombolola y'e Nakasanyi mu ssaza ly'e Mawogola.